Nalotanga ke misotanga jinkozesanga mala. Omusotanga munini nga muwanvu. Nga gwa bulaka. Nalotako gwa bulaka gwe nayonsanga. Ngokuteka ku bere n'okuyonsa. Iye tanezalako nga balongo nga misotanga mbayonsa. Mu biroto. Iye kati omulala gwantwala ne tatange ate gwo gwali munini nnyo kwanga twagutulako. Kwenkananga. Nga munene like these big snakes mkwanga ze Chumi yangamba jangu tugende samusanga ne mugamba oh hi Chumi wichibi nedda nali simwefasiza na mwefasa ye yansanga nangamba kawala gwe wambula ko lolo nakugamba nino kuzina jangu tugende Chumi yes tina wenno judde ebisale amagwa omuntu asuranga bamukuba kati this cars you see ndabo bulago bonna bujudde ebisale enjale enkwagulo kati bine biri mbulago ne wana nene enkovu eri wano nezine ziri mbulago ex wange yantuga yakutuga ngala kutta banange nedda yantuga nantwala nga nkalabula endala zino ebisale byonna bijudde mabwa Chumi kituufu yakukuba Chumi yakukozesa okukozesa teyakukaka bwe yali akozesa mikola y'Ekisiyaga teyakukaka naye kiri kye yakola kiri ekyokugezaako okunkwata by force okulepinga ekyo kyemulumirizaako kyokka kunkabasanya kundetera kulaba bintu byesandira bye ne binkosa obwongo. My parents have always known my sexuality naye bankwekerera otegera ng'omuzadde era gwe mechanic novayo nobabuza nti kina ali bwati ne bwati bajja kubuzabuza bakulimberimbe otegera so nze okuvayo nenkyogerako olaba ekyobwamalaya tekyabaluma naye ate ekyobusiyazi nakirabye nti kirina engeri gye kikola ki gye kikosamu nnyo si bazadde bange bokka every parent really. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku alive kwetuli amanya bampita Rimasam aba metani kura Bongo ndi musajja muyimbi era ndi musizi wa bifaananyi ne wagulu wa byonna ndi muna Uganda yagala nnyo ensi yange kyanaku bannaffe abamu okuba n'endowooza nti abayita mu bulumi obutenkanika batuukirira olwo tuba tubasasudde omudidi bajje boogere ku bulumi bwe bayitamu. Live yajja kumenyawo ddoboozi lyali zibiddwa olw'embeera emu oba endala. Ng'omuyimbi nayitanga mbuzibu bungi okupromotinga music wange n'okuteekawo brand eno ya Metani Kula Bongo, okusasula ama-TV sente nnyingi ne bannamawulire abalala okukola emirimu gyange n'okutunda brand yange eri abawagizi bange. Abamu baakikola abamu tebaakikola ate abalala baakikoleranga bwereere naye nga bwe ntunuulira percentage y'abayimbi abalinganga nze abaabonaabonanga olw'obutaba na kasente kuyisawo maloboozi gaabwe awo nno bwe nava ne ŋŋamba kandandikewo live ebyalema ama-TV amalala ne ba media personalities abalala abamu mbyekolere nyambeko bannawe okuyisawo amaloboozi gaabwe kye bawulira ku mutima okukyogerako olwo nno bawone kubanga ffe tukkiriza kwemu alive nti bw'okyogera obona ekkubo lye limu lye bayitamu okujja wano gwe naawe ali eyo
ndosobola okuyitamu tewali nnyo kakwakulizo ng'obalaba nti azze wano ku MR live alina kyayogedde ekitali kituufu fana tetugoba muntu n'omu jangu osaabulire obulimba bwe oba ogatte ku ddembe lye mulekerawo okubeera eyo ne mulowooza nti bannammwe okwogera ku bye bayitamu olwo ne baba basasudde baba bawandikidde ebikonsepti okwonoona amannya gammwe muli bayimbi mukola bannammwe ebibi mwaka ku mwaka gwe n'otulugunya munno bavaayo okwogerako mwagifuula ŋŋombo nga muyita mu ttiimu zammwe n'abawagizi bammwe okugamba nti nedda oyo abyogera kati bamusasudde asuule omuyimbi ke kakodyo ke mubadde mukozesa ndi wano okubategeeza nti akakodyo ako kadibye ng'omuyimbi akola munno ekibi tugenda kukyogerako ate kati abantu babuuse nnyo kuba bategedde nti abayimbi bakolera ddala agazaagabi nga beerimbisa emmanya gaabwe okunyigiriza abalala kakati kiri erigwe okwekwata obulungi tonyiigira bantu kyusa obulamu bwo katonda yakuwa stardom kukyusa ggwanga lyo kukyusa bantu bansi yo kukuza baana bato na kuwumuza bakadde mirembe si kufuuka biroto bya ntiisa gwe awolereza ebikolwa ebibi naawe awaayiriza brandi ya muno gisse wansi oli muzadde ogenda kuzaala ensi eno neetooloovu kyokola muno leero bwe kitali kuddira ng'okooye kidira kuddira abaana bo kibabonyeebonye so tekerawo okukola bannaffe ebibi okussa brandi z'abannaffe wansi olw'ebigendererwa byaffe n'okuwaayira tuli wano okugusa mazima bangi nnyo abatulabanga abatalina maanyi mbasekeredde nti microphone eno ne view ezebbiri ze mulaba ku channel eno zigenda kukyusa ensi Goliath genda omubuuze ekyamutuukako bwe yali anyoomerera akasajja akaali akampi kakozesa ejjinja ne kamukuba paka yo kafuuka kakabaka mweyongere otusekerero lwa views otujeregerero lwa views naye tulwana okubategeeza nti ezo view 3-10 zigenda bafukira akayinja mu ngatto zigenda kubuulira enjiri zigenda kukyusa eggwanga lyaffe era zigenda fuuka olusozi omubi lwatagenda kulinnya lwatalisobola kulinnya kuddamu kulumbagana baana ba ggwanga lyaffe n'abantu ba ggwanga lyaffe neera Labonchate Foundation be bantuma wano ngenda kubabulira kye baŋŋambye kansoke mbuze ku mugenyi wange gyebaleko kale nawe gyebaleko obulamu bulungi embeera yo yatabuse obudde bwaze ku bunaabo you people nze mbonaabona tata wange takyampa ku ssente Mbona, I'm surviving by the grace of God. It is friends who are being there for me. You guys, I appreciate you. Mwabansindikirayo 40,000, 20,000. Banange, you guys, thank you so much. Sigenda bera biranga nchikubye ngagawa. Ato ino kuchikuba no gagawa. Ogenda gagawa. Naze kulaba mweno neyo kugagawa. Everyone who has been there for me during this time. I will never forget you. You are my people. You people are my real family, to be honest. Because me right now, I need money. Tazim. But I talk to my sisters, but I can call my friend. Nategera nti nina emergency nazimpera wachitegera so buzibu. The last interview je twakola luli yandetedde obuzibu like my family got it. Mama wange yafunye pressure. Tata wange yansindikidde message ne munyonyola nandeka ku blue tick. Ba auntie bange bali eyo bakaaba jaja wange reverend Banange, you guys, you can just imagine ekiri mu Protestant church e Western Uganda reverend kyaliko kitokota sikisaanikiri naye kigenda kuggwa. I'm going to make sure enembeera eterera mu bwangu ddala weewaawo abantu abo bonna abayimuse abatatutegeera mu kaseera kano mbaweereza ekyawandiikibwa kya Jeremiah 1-5 basomawo mu Jeremiah yatumanya nga tukyali mu mbuto z'abakitaffe nga tukyali mu mbuto z'abanyaffe ne mu ntumbwe z'abakitaffe yamanya engero zaffe bejjeko pressure baleke Kristo akole omulimu gwe. Waliwo akayimba ka gospel k'omanyi n'akamu? Nina kemanyi. Nyimbirayo kamu? Kale kanyimbe kemanyi. Lord, I saw your face last night when I looked in the sky. You were smiling. You told me it would be alright. You will make a way. In the dark times,
And every time I close my eyes, every time I feel my soul, makes me know that I can face tomorrow one more time. Kategeza ki mu Luganda? Akayimba kagamba Mukama nalabye face yo ejekiro, and me I believe I have seen God has appeared to me before. People don't believe it. Naye when nakigamba mama wange bwe kyantukako yanzikiriza namugamba me I saw God and he was pouring holy water on me, to be honest. Yes. So akayimba kategeeza nti Mukama nalabye face ye kira nange namulaba kiro. Bwe natunudde mu bwengula naye nze namulaba neebase. Bwe natunudde mu bwengula nongamba kijja kuba okay, buli kimu kigenda tereera. Told me it will be alright. Ogenda kunkolera ekkubo mu mbeera ey'ekizikiza, mbeera ey'akasambattuko. Okubewa ekkubo kinawaabo nkubira ekkubo. Amina. Walayi Mukama nze nkomyewo eri Mukama kubanga I've been speaking to many people. Because my mental health journey and my spiritual journey has been filled with a whole village of people. I have my grandfather who is a reverend. I have relatives who are Bali Muchigo. So I have been surrounded by a lot of love and a lot of God. Era Jews in Adenjogerako with one of my people that I talk to. He's the organizer of the Soul Picnic. You guys should come to the Soul Picnic. It's a very healthy space. Nangamba, this battle you're fighting is a spiritual battle. This is flesh and blood. Kataina ke yangambye nti buli kiseera fe aba same sex wetwegatta, there is a spirit that overcomes you. It's called Nephilim. It's a Latin word, I've forgotten. Yeah. Kati that spirit ereta emyoyo ja obusungu obungi. Wetegereze people who are LGBTQIA, most of them have mental problems. Most of them are suicidal. I used to be suicidal as well. I've tried to commit suicide like 3 times, but thank God I didn't die because God had a plan for me. Oshegera kati when that spirit takes over you, especially kati ate waliwo n'abaana nga abamu bajja tweyambuliramu kitegeera batukola ebintu ne bakusala eddagala. Nze waliwo gye nagendako saba eyo sapuli eyo ekajansi wa Mama Maria. I encourage everyone to go to this lady. She really sees into alaba omuntu owa bulijjo waatalaba. Era omukyala yangamba oyina mikwano gyo be wasuzange ewuwo baakusala eddagala kubanga I had a lot of money nga nsuza mikwano gyange. Nze nalinga ina shelter. I would even go to meetings and they ask me, do you have a shelter at your place? Because I'd be calling lawyers, someone comes ibangobye waffe. And I was not even earning a lot of money. I was just earning 1.5 M. But I was looking after like 6 people. Nga bonna tebakola. Ate nga ba myaka gyange nange ndi wa myaka gyabwe sizaalanga kuba I was looking after these people. But me I didn't mind because I was making money. Sina mwana. My family sigamba nti they want money from me so I can help others. Yeah. So when nakitegedde nti ndi mu battle ya flesh and blood, I'm now reading the Bible. I am praying a lot. That's why I'm not even coming back on TikTok live to talk about these things. Era kati bandabye ku live, era mundabye mbadde ku live za Red Banton nyimba. Ebyo byendi mukusanyuka busanyusi ndi wa Judith Hart because I want to go back to Miss Uganda next year. Yeah. And then also mpozi nekirala in 2041 I'm going to be running for woman MP. Yes, I'll decide ekitundu kubanga nzalibwa Makindye, but you never know, maybe I'll be staying not in Makindye. Yes, kyenabadde ngamba abantu saze to seek popularity, but as a person who has experienced SGBV, I came nsobole to represent bakyala bannange n'abawala abato mu parliament. Ensonga zaffe nange nzikole ntya nzituuseeyo because rates of SGBV, IPV, domestic violence, regardless of the fact that we have the Domestic Violence Act, the Sexual Offenders Act, by the way, I'm educated, manya mateeka. Nsobola okusomera constitution okuva kitangira paka regwayo. Kyobola Chumi najja namwetegekera dda. Namusomerako ne ku bitabo. Namuwa n'obudde 3 years, you guys. Yeah. So, basically, that's why I want to make sure that I win this, whatever is going on between myself and the other party and all the threats going on. I'm going to shut all these people down. Because as you can see, I have very good knowledge of the law. Nabade ku live yasenga acid nga bali kumbuza bujulizi mbu bagala ifanye bya Chumi mbune voice notes. But the good thing, 2 of my friends came to that live. Ne bagamba
ono mwana yajjange wakwanga bisa nabiranga najjewa mbona tulaga essimu natulaga chats ne Chumi mbona efe nga tumanyi bino byakubwanga tugamba wa gwe nga Chumi akwagaza kitegera but these people have seen that chats kwanga essimu yagwa mu toy mu 2020 was it lockdown okitegera essimu yagwa mu toy in 2022 so I don't have that evidence but I have enough evidence to implicate this person because omanyi mu mateeka kyembalinjagala osomesa abantu kyembalingiza ko basomesa kuva ne kulai because I realize abasinga bambi tuli ignorant ate mu butamanya abafere twagala na kuyiga mutajanga atuyigize twagala mulaga nti ye musiru katika amba yigirize evidence mu mateeka ejirambika bisatu word of mouth your word against my word for example if I took Chumi to court and I don't have any hard evidence it would be my word against Chumi's word. Number 2 type of evidence is screenshots, voice notes, messages, then the other one is witnesses, people who come to testify in court. So ababade ku live nga mumbozo bali no bujulizi, yes ni no bujulizi ate bungi dala. The problem is Chumi's camp, not true, it might not be Chumi herself but her people abalina ate bangi. They keep buli muntu gwenfuna ne bategera nti ono like ayogerako nange agenda bayogere they'll threaten them for example ojugera nakubiranga ndikugamba eno jemba dembera bichi njagala vayo bango byere nali funya mkono gwange ngambe jangwe wange kati mkono gwange aina witness gwalina kati witness ye yagamba mbu mwana gwe mbu obuzibu me and Chumi like we are on and off so I can't come out and talk about the things she does what they bitufu I have it in recording then that day when I was going yesterday nakwire simnangamba tina toja ogenda kundetera ebizibu and this is like my day one friend so for her to tell me Tina don't come to my place they must have said something to this person. Tina wangambye wano nti mama ne tata bamanyi kyoli ate lwaki batabuse nnyo ng'ovuddeyo kukyogerako lwaki batabuse nnyo awo mu lockdown eyasooka nina kyongole kye nali nkolera naliko ku press conference ku Wulira abaagalaba naliko ku Spark TV Bukede TV as on news platforms nali a press conference yali ku rights of sex workers I spoke at that press conference my parents didn't mind Oshtegera era bambuza how you are now sex worker nibagamba no I just work for this organization because I was the advocacy officer for that organization at the time so they were fine but for them my parents have always known my sexuality naye bankwekerera oshtegera ng'omuzadde era gwe mechanic novayo no babuza nti Tina libati ne bwati bajja kubuzabuza bakulimberimbo oshtegera so nzo kuvayo nenkyogerako olaba ekyobwamalaya tekyabaluma naye ate ekyobusiyazi nakirabye nti kirina engeri gye kikola ki gye kikosamu nnyo si bazadde bange bokka every parent really every parent yeah but for me this whole situation with Chumi has honestly been an awakening moment that's why I'm praying a lot sichegata honestly I want to give my life back to Christ okay I gave my life to Christ but I mean I want to change my life as well esegeeza munda muli okiwulira nti Tina osobola okukyuka era ogenda kukyuka okiwulira kiwulira era ng'omuntu yenna ndaba oyogera nnyo Katonda oyogera nnyo nze nkulidde mu church nakugamba nasabiranga ku St. Agnes nga I used to serve in church I used to sing in the church choir I sing soprano so I have a very lovely voice me I can sing those high notes like Adele you people have not got this talent in Uganda yet I've come to blow your minds I used to read readings in church now I serve at Watoto Church yabalokole in the Sunday school for children because I love children and also my grandfather is a reverend guys I mean why not yeah Bible gisomye waliwo ennyiriri ezikwata ku bantu ab'ekikula ekimu okugenda mu bikolwa by'omukwano ezimu nga zibasalira omusango ebibuga bibasaanyizaawo olw'ekikolwa ekyo waliwo akaseera w'ozisomakokko ne zikutiisa mukono ga ate Bible nga wano yakyawawo nnyo ezo scriptures nzisoma of course kuva butonzi soma nga bolaba like my foundation is in the church it's rooted in the church so I've read those things since I was a child but you see me to say that I want to come out and change my life I'm not saying that people who are LGBTQ they are bad people because me as a person I realized God loves us all God throws no judgment at anyone and every single day you sleep and you wake up God has forgiven you for your sins even when you don't say sorry because he is an all-loving God all seeing all present I also did divinity nali mugezi mu class by the way yeah omnipresent omniscient ever knowing yeah
So I'm not saying I want to change my lifestyle because LGBTQ is bad. No, you guys are not even sinning. It is not a sin. Also, I've read the stories about Sodom and Gomorrah, but I've also done research. Then there is research I found, because we all know the Bible has been edited by Abazungu. That is common knowledge. For those of you who read books a lot, because me, I've read philosophy, I've read the Bible. So me, when I read a lot of books, I found out before the 19th century, the word homosexuality didn't exist in the Bible. Also, now Uganda not soma. Era those archives of how they edited the Bible. Zirimu University in USA. That's where the archives are. I'm not trying to brainwash people, but I'm just saying that is something I found out, and I really researched on it. I took my time. But for me to say I want to change my life, I also want to touch other people. Ngawe badi. Like they also welcomed me the way I was at that time. You did throw judgment at me like Christine, or like this and this, or Chitegera. So that's what I also want to do for other people, and maybe also encourage those now by mutima gugamba I would like to change. So I want to be a beacon of hope, of inspiration to young women and girls. Christine, waliwo mukwano gwo oli omusumba eyakuwadde ekyawandiikibwa ng'agamba nti oli mu lutalo lwa mbiri na mwoyo musumba oba father? Nedda si musumba ate si father, but he's someone. I met this gentleman. Actually, he's called King to Michael. You guys can follow him on his socials. He does. He supports people struggling addicts. Because personally, I'm a struggling addict. Yeah. So the first time I met him, it's my parents who took me. My parents and my sister. We met him. We started talking like about my addiction. So that's how I've been talking to him. But also, his messages also come through Bible verses. He has given me books to read, very, very nice books. I should share some of them with you. Yeah, very, very beautiful. Also, he has a space in Chigo. For those of you who are struggling with addiction, if you go to his socials, you'll get his contacts. You can just call him. He has a space. It's an open space. You can just go there, feel like you want to relax. So there is everything, food. It's a very big house. It's literally like a mansion. In case of anything, you can just come and stay here. Yagambye nakugamba enyiriri mu Bible. Nakulaga nti yampadde mu Psalms okusinga. Omuntu akozesa muntu munne mu bekikola kyekimu. Ate naddala nga akozesa mu kusinga ate mu bubi. Neera ne mu bulungi still ogwo omwoyo gwo mweguli. Ekitegeeza akulaze nti omwoyo gwo mubi. Ne olaba ne mu bana abadetinga abakazi n'abasajja era namwe mulimu emyoyo emibi mu kwegatta. Buli wamu weebiri ebyo ebintu. So yakulaze kino. Yakindaze. Mutalo lwetaaga kusiiba na kusabira na kukola. Kyova olaba bino ebya social media nakoze eki. Nabyesonyiye kubanga social media tegenda kunkola ki. Tegenda kummalira lutalo. Kati soko maliriza. Okitegeera. Bale just njagala kulaga kano kayabadde ngamba like he gave me about that demon. It's here the message. Dada akulaga omuzimu ogwo. And me, I'm someone who is always willing to learn. When I first realized I'm like this and this, ngomuntu wajanga gezako kungamba anything that is negative about what I do, ngambera nyiga. These days nayiga, there is space to learn. Okitegeera. Sizo omuntu yenna ali willing okusomesa. Ndoza makoga laba umanene. Gembadde mbagamba. But only for people that are struggling with what? Addiction. If you're not struggling with addiction, please don't go. Ngoloza agenda ku emmere yobolere nga toyina addiction. Omuntu abiragala mwenge bakazi bakusa bakazi mutye bakana bakazi 15 lunaku n'amati n'akwato ne waba musajja nga we bakana abakazi 15 lunaku n'ekyo nakyo kizibu eyo gye bayita sex addiction. Kitegeera sajja mulungi nnyo. He has inspired. Nampa ne Isaiah 54 for comfort. Isaiah 54 for comfort. Mwayogedde nno nnyo achobola ne message sigira ate nga madde ndowooza eri kumpi. Ndaba eri wala naye tujja gifunanga ekibozibozi bwe kyeyongerayo. Ogifunye? Bagiyita bati? Bagiyita Nephilim. They are called Nephilim spirits. They are very powerful spirits transferred through same-sex intimacy. They bring out all kinds of mental illnesses. You're not wrestling against flesh and blood. You're not wrestling against flesh and blood. That is to say, what you see in the physical realm. Are you a reader? How do you know about opening doors, spiritual doors? Because I'm a reader so much. Whatever we do here gives
a legal right to spirits to enter and influence our lives. Cheza abantu bana basinga okuba mu bikolwa ebyo baba n'obusungu bwakasunguyira kulowooza kutemula kukwetta obuzimu okubambala tabeera ye ogwo omuzimu gukwambala baguyita Nephilim spirits gwe guleeta omuntu okulaba musajja munne nga tawoomye woowe ebirevu bino bimunyumira ekyo just ne bwakati nze na ex wange gwe mbadde naye gwe nakawukana naye lumu twagenda out era teyaddamu kugenda nange out okuva olwo my friend was just I was talking to my friend the whole time, then she kept coming. And that time I was not even dating this person. My friend was like, this is my friend. We had been friends with this girl since lockdown. Like, let's get out of that bar. I want to speak to you. Try to follow Molina. Gwe omutwala wa ono naye kati nanyika kwanga jukira kuvadda badda amusindika nebe kuba nze nabaviira nali nyambadde kakondo nga nyumye nabalindira wabweru nga bamaliriza okweggunda sikumenya kakondo nze sirwana simanyi sina mwadde ekikonde kakati tuddeko ko wano tina wenojjudde ebisale amabwa omuntu asula nga bamukuba kati these scars you see endabo obulago bwonna bonna bujjudde ebisale enjala enkwagulo kati bino ebiri mu bulago ne wano nezinene enkovu eri wano eno nezino eziri mu bulago ex wange yantuga yakutuga ngala kutta bannange nedda yantuga nantwala nga nkalabula endala zino ebisambi byonna bijjudde mabwa yantuga nanfulumya ennyumba nga neyantugira ddala okumwejjako nasooka musala na glass bwe yamala okuntuga nagenda ewa mama wange namugamba nze ndi mulalu bantwale mu rehab mama wange namubuuza bulijjo wano wabadde nga ajewaka kubanga nze I've not been working but my parents have been supporting me and my partner otegeera nga ngenda nensibe waka then like I'll come back to our place with food. If they want, like, let me say, drinks, like alcohol, I'll bring them like bottles of Uganda Waraji. I've been stealing these things from my dad's shop. Lumu nabaye chupa zali nye za Uganda Waraji. Tutange nazi nonya ngazi kwese wansi wa sink. Eswaida mikwano jo. Nganje tulinga swaida baby wange. Hata nao. Ye katinge sera nganziba ne sente msawo ya mama wange. Nze nganziba sente like mitwale ebiri bwe batyo because we have to survive and I'm not working. Because mama wange like yanjiga ntolanga nnyo sente ze. Era abakimanyi nze etaaga. Kubanga nange wemba nina nange muwa ate nze muweera ddala. Sobola ne wentwala sente ze tayi kale era ayomba. Naye era takiremera kangamba bugambi I know you pay me. You pay me. Yeah. Akati kati eno yo nalindi kuiga kuvuga motorbike ya masanyalaze. I want to learn how to ride a bike because I want to buy a quad, njagala gula quad bike, njagala gula nene mundu ya rubber bullets. Rubber bullets tezikuba zino zebazanyisa zino when you go to these tourist places now like the bacha extreme adventures busika baina shooting those guns just is akuzanyisa but it's really fun. Kakati wali ku live yakabata nali ku live yasenga acid sikabata na asikabata nayo yo mukazi wankwe nnyo nze bulijjo nali mu followinga ku TikTok. I really I like senga acid wa ku TikTok na Dr. Senga Acid akola live. Yeah, I really like this lady. Akolanga kabata byakola ebyakabata sibimanyi ebyakabata I've ever been on Kabata's live sometime back last year but me when I've been on Kabata's live he was mostly helping people because when nasembebera ku live ya Kabata waliwo mukyala yali omwana oba yarwala e live ya Kabata eje nasembeberako bali kusolicitingira mukyala sente kujanjaba mwana we so no it's not the same space. Dr. Senga Acid space is a toxic TikTok space. I will never go there. I will never engage. I don't like her anymore. Nedda sikumuchawa nti. No, I don't hate her. I don't hate her, but this is someone who is going to first make you feel comfortable about speaking up. Then after they turn around and they abuse you. Neze tingo kusisa nali ku live yawe. Bali bavumba malava. Koraki tebavumanga when I was on the live. Nali mbanu kulanga buli mu muddamu. Nga bwojja bwenkolaki kyakutwala ku live bwenkuddamu. At that time I approached
group jendimu mulimu group admin omwala gwe munjukira gwe bayita Sandi wa Kiwa onali ex wa Kiwa nga ngamba bichi kamtwala kusenga ku live ya Senga Acid. Me I thought this girl was helping me. I realized later this girl was also a friend to Chumi. Era ne group ye najivuddemu ejjo chokanga naye Chumi naye yamuka abasanya, but girls are stupid. I'm sorry to say naye abachala tuli basiro olumu. Someone also physically assaults you kubanga yete yamukwata oba kumukola ebyo, but someone physically assaults you and at the end of the day a fellow girl comes out to speak out, never fool until you're supporting them, only take them to a live so that you can make me lose my confidence. Sorry, shame on you. This confidence, no one can break it apart from God who gave it to me. Nze sabi wulidde naye mikono gyange yali bateekako live nga mpulira bayomba banvuma. Ate nga babadde ku live nga tolidde byaku. Like waliwo we nabadde ku live esimu yange nesoka nenzikira. Nesoka nenvaayo kitegeera. Nenzirayo we namaze okwogera binayogedde era nenvaayo. Kati nga bwe bakwendi they cannot abuse me because whoever would abuse me nange nga muwe ebibye. Ate nze nga sibavuma bo bebadde banvuma ebyo ebyokuma mbumbu bichi mbobambuze mbumze nina mabeera amabi. Wololo omanyi omuntu asobola okukola live nze wesibe waka like mbeera byange. Do you expect me to look like this when I'm at home every day? Oshtegera. So you will not expect me to have my breasts oba mbukatika wenga wanyambale crop top kwanga nze siri muntu wa bulega. Ate nyongera bajukiza mabere gange tegagwa mulekera okunvuma. Pena batuvuma leka kunyiga bo. Anyway, kubanga nze nkulamu ennono y'obukulembeze ogambye oyagala kuba Miss Uganda, oyagala kuba muyimbi, oyagala kati ate omukulembeze tanyiga. Kubanga ate nange singa mbadde nnyiga sandikomezaawo. Kuba nange banvuma. Simanyi bana baba kuvumako nawe abana wafunako share yo. Nze banvuma nnyo nga bwe mpa ssente. Kuchaza. Ate kati nze gwampa ebigambo kati gwenze nkuwa ssente. Bagantira ku ebigambo. Kati gwampa bigambo kati nze nkuwa ssente kale. Anyways, so that live ya Senga Acid, it's a really toxic space. Imagine. Toyogera botyo. Mwizo kwa mwagano kwataganirako. Nedda natukayo nembanyumiza story like meanwhile plus the back story. Story njo anyumya wano. Nenjidamu plus even details. Want wampa details wanko togera. Nedda nakuwa details naye kubanga for them they kept asking back to back questions ngobadiramu shegera. Then these people started saying mbu gwe kamalaya mbu gwe wesitula mbu notwalaya magulu ge womusajja mbu what are you expecting bali balina okuzina. I'm here to inform people banange tuli bantu bakulu. Maybe those people who say those things are not educated, but let me tell you something. Omwami, if someone gives you an invitation to their house, they have no right to do anything bad to you. Ate naba we tuteyo mwana mwala nakukabasanya, you have a right to report. Ango baito omwami. Ngamba like ngamba omwami obo mukyala like nakugamba kati ngamba jangu ewange. Netuke wanga ate nenkuyisa bubi. Kubanga nze Chumi yangamba jangu tugende. Samusanga nemugamba oh hi Chumi wichibi nedda nali simwefasiza na mwefasa. Ye yansanga nangamba kawala gwe wambula ko lolo nakugamba nino kuzina jangu tugende. Chumi. Yes. Kati when I saw these people adults Senga Acid even herself Senga Acid ne munnewe Hamdali nabalabadde mu comment section nabalabadde waggulu nga bali kungamba wetuteyo malaya gwe badde balina okuzinaawe koze delivery banange tulekerawo eyendowooza y'ekyalo olaba ne bajjajja ffe abennono at least bamanyi nti omukyala takabasanyizibwa. Kati gwe ekizibu kyo si kyakwebakako kyakukabasanya kyakunkabasanya kuntugumbula kyeyakola tekyali kikolwa kya buntu. That was inhumane. That was very degrading, dehumanizing for me as a young woman. It was really belittling. Abantu bagamba omukyalo oyo mugezi omukyalo oyo justice ate kati ataba ne bagamba simota oyasobola ntandika chachi simana n'obulira enjiri n'olokola abantu ne bagamba nange mulabamu ekintu kiri ekyokubuulira enjiri ekyokuyamba abaana abawala okwezuula ne badda bujja mulabamu ekintu kyokugenda ku nguudo okwo ng'agaba Bible kuga abantu simanyi lwaki abantu bakulira mu Yesu. Naye olaba nze ebyokugaba Bible era kuva dda mbikola by the way. Even the very last time I was in rehab, you know, I was in ADU, alcohol and drug unit. Actually, I would recommend anyone out there, although you know muntu nga ina mental illness, I would recommend ADU. If not ADU, wale wode ndala je nagenda na yali ya private. Butabika. Those private wards are very nice. They are like but tuwa tuinako curricular activities, sports,
tusiba kumviri, like you don't even feel like you kusoma mgane musoma John mapenzi doctor mapenzi bana, you guys mumanyi mapenzi bana. My greetings to Dr. Mapenzi. She's a very very lovely woman. I love nnyo Dr. Mapenzi when abera mu rehab yatugamba nti waliwo abana abakukutanga nga bagala kunywamu natugamba banaye mu kifo ky'okwekweka wansi w'ekitanda oyo kyemifaliso gy'abano jangu ngambe nti Mapenzi mpulira sikyasobola kyebeera nja kuwayo ne bwe kaba kamu omufo ky'okukola ki okwebbirira ate oyinza okwokya ki oyinza okwokya abalala olwokubanga oli kwebbirira okitegeera nawe mumanyi serebu bwatyo Dr. Mapenzi ate era naliyo mu edi kubanga yakulira oba yakulira butabi kuba edi. I'm confused between the two but she's a very very lovely lady Mapenzi. Ate alina ne foundation bagiyita Sumaya Foundation. Sumaya Foundation yeyambako abakyala abo abantu abakosefu Sumaya Foundation. Awe mechanic mbade nsaba kusala kirimi. Omanyi nabadde ku live nga abantu bali kungamba kitufu oyo mwana mulalu wololo. Bana ikanzi jemba tegeze that good thing even oyogede ku Dr. Mapenzi nenzukira. Bwe bali bansibula ebutabika mugo mukaaga, I left with a clean diagnosis. Banzija ku ddagala. I no longer take mood stabilizers. I do not take kubanga I was taking risperidone. Then I was taking some mood stabilizers. Then I didn't dagala ko bakayona nabalinzijako epapula yange mzadde wange yabirina. I have my psychologist's number. She's called Christine from Butabika. She can back me up on this kubanga yomu ku bantu abansibula. I have Dr. We like if I speak to Dr. Alice and there is another doctor, I've forgotten his name, they can corroborate my story. My discharge letter says I'm good to go. Thank you guys. That's why I'm here to inspire other young girls to tell you a mental illness can also be cured. Because the first time I was diagnosed with psychosis and bipolar, I was told, Christine, you have to take medication for the rest of your life. But look at me now. I don't take medication. I don't drink. You guys, sikyakubibwa okitegeera nedda like nkubibwa but sikyanywa mwenge ebikubwa nabikendeza nasigaza kahabu kana ka Bob Marley because nasigaza kahabu Bob Marley bamutegedde kayaga nasigaza kayaga naye lo omuntu akozesa habu abatakubwanga muntu atamiira okitegeera nze webala tinako kubanga era this coming week on Tuesday omanyi enembeera engeri gye yandetedde okututumuka nafunyeyo omugaga agenda okuteekamu ssente agenda kungulira eddagala ly'okuva kuki kunjaga angulire ne porridge w'okugejja nkomawo mu part tubaddeya yate tutogejje nnyo ate sigenda gejja nnyo naye I want to add some small weights. Kakati Christine wano otuuse wakomaze okukola interview waliwo wankubidde no nganti bangobye sikyasobola kutambula kyabadde kitya njagala ombuulire pressure yabaddewo yabadde era Banange leero naze nga ndingamero mechanic ngenda mubuuza video tugiteekayo leero oba nkya ngende nga neetegese kubanga oli nagenda seetegese nali nakangira nakoko ne bati ku gate because even I was already not at home nali siri wanene waka nali ndi eri mu nyumba ya best friend wange ne best friend wange like yali taliwo like just yangamba you can stay nenkonkona ne bagulawo eyagulawo yasooka natunangamba mwana kwe nembuza nkoze eki nangamba tewali worried kubanga me am someone like sobola kujja mu lugwe nenduka sukawo nengamba bana kyenakoze banakoze bamaziga muntu sibitegeera Nindo ngira mu nyumba madam you leave bwali budde bwakiro kwanga natukolesa wasatu nengamba it's okay cause you remember that day once ndikirako ku center for transport wangamba oli stranded basi ndikira meze ne wangamba encha like sikusangawo interview ne gitwakola yakuseeyo kayewaka wagenda tukewaka nga nagenda tukati ate nabo bali bakagifuna bwe bat nga nakagiteekayo ate abantu bagamba kachano kanafu tekayina view mbe kaba tekayina view kyeka kati kafunye view katugambe nti nze me that we talk about interview so that's the first time to see your page but I saw you already had views but if people are saying you didn't have views kati tugenda kweyongera funa views bagambe kanafu ne bokagenda ko toja funa bwenkanya toja tusobola kale kasite kirungi kasite kirungi kano kachana kanafu ke kantusiza
buli wamu wentuuse awagenda okunyamba okola ki okufuna justice simanyi era katulaleke kanafu kanafu omanyi ono mwana eyakuba Goliath ejinja yali ki yali mutono David yali webale nakuba ku David so which is okay kati kachanu kagenda kubaga David yago don't you know waliwo kana kayimba ke bayita Giant Killer by Pompey kagamba I am a giant killer I am a giant killer otegera so we are giant killers thank you kakati tudde wano ebintu byonno embozi etanze okunyumira ndabira kati ndaba je tulaga ate by the way nayongera kwebaza kubanga yandeta ku platform ennungi she really brought me to the right person who asks me the right questions Chitegera yeah because other people they try to divert me mbwate kati soka katatumiza kati omwali mu sexy like what do you want to know about the sex Abi talk about SGBV oshegera lwaki ombuza sex oshegera yeah so I want to appreciate and you as well kakati abantu bano kwati ku watoto kwa ku watoto eyo sikyagenda ku kanisa naye njagenda ate katukerezia sikyasobola linnyayo mpozi ko nga bino biwedde bino ebinagwa ku kerezia ndoza njasobola okuddayo I have to go and I apologize to my father to my family to my grandfather to the church in Western Uganda anaye bampadde emirimu ate kirungi ze kyenjagadde ku mbeera zo gwa at least kino oyina ekikolwa kale gwe kirabanga ekizitoweredde abantu naye ate abantu abakwetodde bannaddiini kyovolaba bategeera nnyo Bible n'ekisa kakati nze mpulira muli ekintu ekiŋŋamba tali ne ku watoto olina okuddayo noddayo and I also apologize to the church where I pray from because I serve children abalina kuzinabeera ku online kyemanyi abamu babufunye okitegeera kituufu nadde siwemula naye si buli omuntu yakireceiving like that but with these interviews I'm doing I think slowly by slowly we shall do the sensitization kwa kati nze kyembadde ŋŋamba oddeyo ku church ku watoto boddeyo ku watoto ate watoto eyo nnungi nnyo manyi wakinjagala watoto bimu ku bintu ebisembeza ezimu ku mysteries ezisembeza abantu nga bwe bali ebbanga lyonna ate omanye ebiseera ebisinga tulina kudduka nnyo obuvunaanyizibwa bwaffe nze obuvunaanyizibwa bwenda bukyasinza obukulu bwakugusa mulimu gwa Kristo naye bale kunzikiriza musebo nze mpulira muli ate nze ndaba osinga n'ekisa olaba nze waliwo eŋŋamba naye nina ekisa ate bwe nakulabye nalabye ng'ekisa kyate kinene nnyo okusinziira Katonda engeri gy'akwagaddemu engeri gye wandoolingamu ebirooto byo nabiranga dde ate nga nze nina koppago kyokka ate nze ekyasinza okunsesa ng'ate nze bwe mpite abantu baŋŋamba nti webali kwagala Kristo webale kubuulira njiri kati nze tebamanyi kati naye nge bagenda kumanya nti nange njagala ki Kristo kyokka ate singa kati ate gwe ku kisa ky'olina singa ogattako enjiri when I was in primary I was the head of the liturgy bagita kino club ya liturgy abasaba esapuli mu primary ku St. Joseph's Girls Nsambya Tina Katonda akwaga amina mukama yanjagadde kubanga jampisisa wala abana gye batamanyi bangi nno bafiiridde mu kavuyo ako baba basinego tofanga mama mugambe kyagenda kulaba Tina omwaka ogujja ow'enjawulo nga teguna bana tuuka tuli wano Tina ate tuli mu mwezi gwa kwagala God is already changing my life the life of those around me God is changing my circumstances God is telling the devil no this is my child omwaka guno twagala tuyingire omwaka ogujjanga buli kizikire ekiri ku mubiri gwo Tina kibuze banaye omanyize singo kuno mama nge brangenda kanga n'enkovu kimuluma because nze we nali nkula I was a daddy's girl tatange nze nga takkiriza muntu kunkuba nze nakula sikola mirimu kale nga sibonaabona okitegeera my dad would just take me out yali alina digi nga nvuga ku digi nantwala ebulange nandaga ebifo eyo okitegeera like he really tried to educate me okitegeera yankuliza mu mbere nze nebangobagobanga amasomero sitange nga bagamba Tina mumuleke kwanga nali mugezi mu class sitange omwana omugezi tamulumya era nze waliwo bangoba ku St. Lawrence Horizon campus nemugamba daddy me want to go to an international school I want to go to Hana Mixed kati mune yali afubye ne bamugamba nedda ajja kwonoonekerayo eyo tomutwalayo nantwala ku Nsambya Hillside anti international school natwala ku Nsambya Hillside nazo sikuchekeza kuononeka Tina sikute ati just like that's what my auntie said ate ku personality yange je naina naline eddalu bamaze okungoba sikuba abantu naline eddalu like I was a very stubborn kid
yakonone koti me as a very stubborn kid nga me I chop classes njagala byakwebaka naye nga mu class mbeera wa kusatu nange nali mugezi nnyo bwentyo ne ku campus if you meet my friends who studied in my class bajja kugamba kyaleka oyo mwana yali mulogo nze nali sigenda mu class nga ngendayo kola bibuuzo naye nga mbeera wa class abaze nayiga kwata kyakusatu kuva buto like from nursery school I'm always the third in class ekitegedde lwaki walinga wakusatu waliko omwoyo omutukuvu yes I have a lucky number my lucky number is 3 yeah katonda omwana era ne wobuza muzadde wange ajja kugamba mu P2 yali wakusatu P3 yali wakusatu mwoyo mutukuvu wakusatu mwoyo mutukuvu senior 5 wakusatu mwoyo mutukuvu university wakusatu me I'm always the third so 3 is my lucky number mwoyo mutukuvu kati gwe kitegeeza mwoyo mutukuvu atuula mu gwe n'alamula era nze mama ge yangamba nti nze kuva buto I had like divine I was divinely gifted nti waliwo we nali ntuuse nga nkuze nga ntambula mbune ndwala mbune nzire manyi okudda buto like nodda buto bwoti like nenzirayo buto nga saana kwavula nze omwana yakula saa yavula natambula butambuzi nga saana kwavula yes so for me the devil has been trying to get me since I was a child naye alemereddwa nze nali muto nga ndoota nga ndaba pusi nze nalotangako emisota nga ginkozesanga mmala nalotako omusota nga guntwalayo mu mpuku ne taata wange so omusota nga gutya nga gunkozesa like ebikolwa bino bagamba nti spiritual husband naye ebyo biroto nalekera obiroota kubanga nasaba nnyo it happened like 3 years ago from like 2020 omusota nga munini nga muwanvu nga gwa bulaka nalotako gwa bulaka gwe nayonsanga ng'okuteka ku bbere n'okuyonsa ye kati ebintu nabinyumizanga mama wange omuto kubanga ye ebyo nno nabitegeera era yaŋŋambanga naye kaana ggwe kubanga ye muntu wa bya nnono buli lwe namugambanga kati naloose omusota nga guntwala mu mpuku nga ŋŋamba naye kaana ggwe era like nze like lumu nasamirako baŋŋamba nze nakayaga okitegeera ya kati nze nalotangako omusota nga like mwana wange nga nguyonsa nendota nenzalako nga balongo nga misota nga mbayonsa mu biroto eye kati omulala gwantwala ne tatange ate gwo gwali munene nnyo kwanga twagutuulako nga munene like these big snakes mbone ne tututa nga tugutute kwanza tata wange mbone gututwalayo mu mpuku eyo kati bwe gwatutusaayo nze ne gusoka ne gunkozesa bwe gwankozesa ne mmala ino gye nali nebase I felt myself calming era nawa omukamu kyo ngamba nempulira nga omanyi when you have sexual tension nga yonna egenze sakifaako nenyumizako mamange we prayed kati wala we nalotanga nga ntambulira mu bbanga nga malayika ng'ebinyonyi not nga malayika kubanga malayika ayina ebiwawaati nga ntambulira mu bbanga oba otambula notambulira mu bbanga webale kati even I would dream when I can fly then I would dream when ebintu ebibuukira mu bbanga nga bingoba ng'ente zingoba amanyi okuvunula ebyo ebiroto atuyambeko buyambi yeah but those are the dreams that I used to have but I don't have them anymore because I prayed over them sebo ndi muwala musabine ate sibifaanana because I'm also a party person kati nze party people akube kanisa ate nga nebbala nayo njikuba nalo ate obeera nange oba oli kushuwa nti olina vibe asize seekubagiza gwokuva lwa meeting have you seen me sad thank you nze mbeera mu conversation nga banvuma nga nseka because I know myself my God knows me I know I'm beautiful I know I have a nice body I know I speak good English I know I'm educated I know I'm all of that I'm a 10 tebalina kye baŋŋamba wekkiririzaamu ate ne we nandibadde mubi ku face era mbadde tebalina kye baŋŋamba so byonna bibagamba bikoma wali bikoma era ndowooza mbiwulira muno ne biyitira era my friends bambuse ni mwana gwe bakuzaala mu bbumba ki because my friends know me I love attention me I thrive on attention validates me era nze wenyingira mu kifano one pays attention to me nja kwekubagiza oshegera era nze I can't say kugenda mu kifano they don't pay attention era wekibaawo it has never even happened nyinza n'okufa nenkaaba nkaabirawo nga tewali ampadde budde kakati mu Sunday school wayimbanga buyimba kiku watoto nyimbirayo kamu wayimbanga n'obwana obwo buto Banange nyimbirayo kamuko nende bozeri nyuma okuwulira
Ekituufu essaazi I can't think of era bwebo kale mbwerabire naye like obusinga tutera like we Google, we sing, okay, but mostly me what I do as an auntie in Watoto, like we be teaching children, we give them like work, they paint, after painting we give them biscuits, then we give them Bible verses for young children. We to our children's Bibles. Okay. Yeah, then also when I'm rehab they used to give us Bibles, so I came back with Bibles. I gave to my mom, my sisters, everyone. I gave them the small Bibles. Kakati ogambye olina okugenda okwetondera gondi ngenda okwetonda wangi chachi ejjajja omwetondere ninoteekamu ne basi yerukunjirira mitwalo 5 banaye munyambe musondere ku transport. Nimba, I'm joking, but yeah, checho ninogenda netondere my grandfather, his church, the Protestant church, because he's a reverend, so he doesn't serve in one church. He's here and there and there and there. I have to apologize to my dad's family. I have to apologize to my aunties abali mu kigo netondere ekerezi. Ntolina kwetondera bantu abo ina kwetondera Katonda n'omwagala nnyo de n'okola obulungi nabo ne bakulaba ng'okyuka. Yeah, and then I also have to do right by them. I have to do right by them. That's why I'm trying to do these interviews. I'm trying to countermeasure the damage. Yeah. Kakati. So actually what I'm doing is part of my apology to everyone. Omanyi Tina nze bwe nkula kakala zange entuufu emyaka 5 emabega oyinza okudduka ozirika nange I was a total bad man. Dangala from Kamocha. Ngali bad man. Yeah ma. Ate bwe nkyogera nkitegeeza naye olunaku lwe neezuula nenjijukira amaloboozi ga Katonda mu nze olunaku lwe nafuuka omuntu ono nali mubbi nanywa enjaga nankola buli muze gw'omanyi omubiri obwenzi obuyitiridde buli kimu ky'omanyi ekibi naye olunaku lwe nazuulya ensonga lwaki natondebwa lunaku Katonda lwe yansonyiwa era lunaku lwe natandika obujja nali mubbi nnyo naye nga ndi mwavu nnyo nali muyaga nnyo naye nga ndi mwavu nnyo nali wa busungu nnyo naye nga ndi mwavu nnyo nga ne underpant gye nyambala erimu ekituli makkati obusajja bwe nga buyita wabweru nga nyambala empale emu okumala emyaka 3 nga sooza emyaka 3 empale yali efaanana ngeri yakwatayo neryanga tundubali yakwateko okakasa oli emyaka kati wemba nali sooza mpale bwema akafaananya underpant yange yo nali olaba oyambala lugoye ennaku 2 n'oyanga luunya kati ze emyaka 3 nga okeera bukezi n'oyambala n'olumba nga niyanga mulalo bwenkyo bwenkuze naye Katonda baba yankyusa nabange essaawa zino ate gonda banga alina ekisa ng'ate nze neegomba gwe mby ekisa kiba kitegeeza nti ate gwe asobola okukukyusa n'akuyisa ne ku nze era agenda amiina nze nali mwenzi nga sitereera naye okuva bwe nasenga Kristo mulamu wange nakkakkana obwenzi naye ntegeera nti ebirooto byange byonna bye nnina otuukiriza nina bituukiriza ndi mulamu. Yeah, by the way, God is good. Also, when you want peace in your life, you know, my sister, I have my sister, Gwenzirako. That girl, she's such a sweetheart. She has been with me on my journey. Like through the worst. Newe nabavumira kwanga nze wala wenatabukanga nevuma family yange nebagamba yo stupid atenze yasoma amateeka. Nze wali wansinga obugeze wafe bana ingamanyo bavuma. But my sister would always tell me, Christine, the day you'll accept God as your Jesus Christ as your personal savior and really put him in your heart, allow him to come into your heart, you're going to get peace in your life. Nali sichitegeera we yachingamba nganga me I think accepting God as my personal savior is all about genda mu church yatula. But nchirabye guno omwaka nti it takes being intentional, being consistent. Ochitegera, like there are things you need to be intentional about if you want to have calmness mu mutima go, not even peace but obukaka mu mutima kwanga obukaka mu mutima bwe buleta emirembe overall. Ola buli rokirizo no mukama like naingira mu mutima go nomwe bikuliranga like toina choleseyo like you come the way you are and Christine no bana jamu embuto Christine bambade musiya Christine mbade bwenti ngatoina kwa gambe nti Katonda nze you save me from this nature no kireke oshegera when you go
wholly and fully, you don't know how beautiful and amazing your life can become. Ask me, muje mumbuze. Mwa Christian yogera fuka Miss Uganda. Alogena fuka MP. Ebyoto byonga bobyaga. Ine ndaba MP chonchikiriza kubanga kubada ndi politician na Miss Uganda ngabizi umuko. But the good thing, I reached out to a friend of mine in Dubai. He's a family friend, also been very, very supportive. I think I see my supportive system. Yeah, BD. So this friend of mine, I reached out to him because I used to have Judith Had's number. Kwanga yali judge for the last Miss Uganda. The site I'm yali number, but I lost it. So that family friend of ours, yangambye, aina Gweyakuba natajimuwa but yangambye agenda jinonyeza, but in the meantime I can reach out to her on Instagram. So yes, I'm going for some mentorship, and the good thing, I have perfected my catwalk. Kakati just nze nsuubira nti ekibizo kigenda okuyamba okufuka Miss Uganda gemateeka 10 yeah, that ngamanyi ako kokka gwe gakwata ogezeyo ga practice gandi wano ku mutwe nakulira mu nyumba ya Reverend ngamanyi gandi wano tegakwatika nno tegateekwa mu nkola mazima gateeka mu nkola okugamanyi obogamanyi wiiki eno sijja kubba obogamanyi naye to fulfill those things and then see ejjuddemu temptations. Yeah, kubanga nze nfunye okubikulirwa muli nekungamba nti singa Kristo ateeka amateeka 10 afuba okuteeka amateeka 10 gano mu nkola agenda afuke MP afuke ne Miss Uganda. Nze nkifunye nga tuwogera woman MP Atkunda Christine. Yeah man. Kakati Christine embeera yonna yonna efuukuuse ovudde wano abantu bagambye tuswaza interview zikoze abantu ba Chumi bakuyimukiddemu tuddeko ko wano Chumi kituufu yakukuba Chumi yakukozesa okukozesa tiyakukaka bwe yali akozesa mikola y'Ekisiyaga tiyakukaka naye kiri kye yakola kiri ekyokugezaako okunkwata by force okulepinga ekyo kyemulumirizaako kyokka kyokka kunkuba kunkabasanya kundetera kulaba bintu byesandira bye ne binkosa obwongo kugamba gwe Chumi okukulusanya kyakuletera okufuna damage ku bwongo. Nafuna damage ku bwongo because last year last time I was in rehab when again ne ban diagnosing ne bipolar but thank God again over my rehab nga my diagnosis is now what it's clean. Chumi yakuba nakuletera entiisa gwe kyofa ne Chumi justice. Only that actually nze nagambye if Chumi can come out and issue a public apology to me and all the girls they have abused and promise to never do this again okitegera and stand by their word. Chumi akikola nnyo kubanga nina mikwano gyange bangi badetinze. Yes, I think abakubye. So for me, by the way, that's my only condition. I don't want to go mbumusibise bichi. No, I just want Chumi to apologize. By the way, guys, mula chechigambo sorry. By the nze muntu nzonkola ekintu. Nebo ngamba sorry. Nebo chiba chinene wallahi nchiba kusida munachogerako. In fact, ncherabira. Osobola kudamu no chimbuza mechanic 1 week from now. Nga Chumi yetonze. Nekugamba I don't remember, and I will be meaning it. I will not be remembering. That's how I am. You can even ask my friends. Yakuba emyaka emeka emabega esatu abantu bagambe bambuuza nti for 3 years nange bakimbuuzizza ojononya Chumi. It's okay. First of all kasoke mbanukule why I waited 3 years sazenze kono nalinya lya Chumi wala bangambye njagala kumuwalampirako. I don't want natandika kola ku TV nga ndi mu senior 2012 WBS Teens Club. Thank you. I was interviewing celebrities Palasonga Yakava USA Banavio. I was chilling with celebrities at 13 years old, bro. Thank you. Ate yonga sinagenda yo nabirako ku urban debates. I was the best first speaker in 2016. Yes. Those clips just ku internet. All those clips are there on the internet. Bagene wanonye urban debates 2016 best first speaker. Atkunda Christine. But as well they had to pick my award. My award was a gundi, an Apple laptop and money. Sario. I used to go for spelling bees in Makerere. I have medals. Bili waka wabazade bange. I have been to UN spaces. I have nina visitor certificates. I've been to the AU, African Union. What are you guys telling me about kutumikira ko Chumi? What is Chumi? I've been in music videos. Just as Tezitutumu say, I've been on Power Magic Prime on Date My Family clips. Jeziri ku internet ne ku TikTok yange you'll find like a clip. I've been in movies.
You guys. Kiza kino si kituufu. Excuse me. Kakati esiza toli wano kono na linnya lya Chumi. Byonna bituufu. Byonna byenjogera bituufu. By the way, mechanic, lumu nja kujjako nkukyalireko just ebyaffe. Nzije ne mukwano gwange ng'omu ajja kugamba oyo mwana talimba. Nze muntu ne bwenzi bagenda kujja ngamba mechanic nabbye kino na kino. Tebakwagaddeko bagaye nti oli gundi oyogera. I'm very open-minded, and the problem about me is that now I overshare. Kubanga me, I'm someone who doesn't fear. Like me, I just speak my mind. But I'm learning to stop oversharing. Bagaye bagenda kukuba. Ochitege bangambe bagenda kunkuba naye Chumi talina wasobola kunzija. The last time wali omwana eyantimba ebbeere ku WhatsApp in 2023. Eyalitimba ku WhatsApp omuwala oyo. Naye omwala tegeeza. Yankuba ekifaananyi ky'ebbeere nali neebase n'akitimba. Naye oyo omuwala, I called my cousin brother wa SFC. In less than an hour, I knew where her workplace is, where she stays. Naye yanneetondera ne mmuleka. So abantu satisambu Chumi agenda kusanga. If Chumi has money for intelligence, let her come. Just ndi bagamba lekera kuntisatisebe ebyokunkuba ebyo babirekera. Kubotekkiriza muntu nakuba muntu munne. Exactly. Ate ze sobola namukuba era nze nja era bagezako, if they threaten me again, I will use the law because I cannot fight. Yeah, ine because sibye. Ekyo ganti Chumi ayinda kuba kikyamu. Chumi ayina kwerwanako. Sakwade bu voice notes ngaba mikwano gye bali kungamba. Mbu Chumi namala kwatako kwe. Ate yo era ndowooza ya mikwano gye si ya Chumi. Kituufu. So, buli kadde nze nzikiriza nti tuba n'omukisa ogukyuka. Tukakanya obusungu ebikolwa by'ettima eri bannaffe n'okulowooza nti tuli ba kitalo. Tewali wowana aliwo kwono na linnya lya muntu n'omu, naye ate microphone eno twagitukuza okuba entabiro y'okutandika eddembe masakati gaffe. Tuliwo okugaba bwenkanya, tewali yagipangisa, tewali agiinako muzigo. Microphone eno yaffe ffenna. Katonda yagituwa kugibulirako njiri, kugiyisaako kisa na kukakanya maloboozi agagandibadde ag'obulabe. Bannaffe bangi bayita mu kutulugunyizibwa, ate ne tugenda maaso n'okubatulugunya nga tuyitamu kuba ma justice. Nedda ebisale bisinga bomma muno justice enkya yandiba omwana wo. Emyaka gy'obuvubuka bwaffe tugikozese bulungi nnyo okutereeza emyaka gy'obukadde bwaffe. Tetulina lutalo ku muntu yenna, nze sirina lutalo ku muntu yenna, era microphone eno ya buli muntu. Bw'olaba nga tebadde nenkanya olwaleero, come ffe tuli family emu etaboolagana, ekkiriza mu kwagala era ewa buli muntu chance ewatali wadde n'ekikumi. Tewali atusasula kuba tetuli level ezo. MRLive teri level ezo. Nedda. Ffe omusaala gwaffe noza tewali mwana wa muntu agusobola. Mwoyo Mutukuvu atusasudde, Katonda waffe atusasudde, era nammwe muli bajulizi. So obusente bw'ensi obubeemazaamu ne mulowooza nti naffe bujja twemazaamu, nedda. MRLive ekyo si kyeri, tewali atusasula. Tuli wano kugoba bwenkanya, amaloboozi bw'ogoogerwa. Ebisale bisinga ate tufunye obuzibu. Ti MRLive abantu bagyesiga nnyo, kati buli muntu atafuna obutakkaanya nga buli dipu atajja eno. Naye tukyebaliza Mukama ti abantu baasula kye tuli ekituufu. So Tina, nga tumaliriza, dayiko ku watoto osabe. Ngenda kuddayo Sunday ja. In fact, ngendayo. Today I have a very busy schedule, but mbadde njagala mpitireko ewa ekajansi ngende kama Maria so kesabe kusapuli, but njagenda ku Romukaaga cause anyway rentero ngenda kusabira. Nange Mama Maria gamba Rima Samu ngenda kuandika etanikira bongo musabire ko. Ngenda ojja kunsindikira yo prayer request ngazitwala yo. Njagala Katonda ampa obulamu obulungi, anyongere okumanya n'okutegeera, ampe n'obugabiriza n'okubikkulirwa. Even you see the way you like now people are coming out to you for help like me. There's some people who will come to take advantage of you, of your kindness. So may God bless you with a spirit of discernment. Akamwa koyo akakozesa okukawemuza kafuka olujegere mu bulamu bwe obusiba emikisa gye. Akamwa akawemu kasiba emikisa gy'oyo nannyini waako. Buli bw'ofulumya ekigambo eky'obuwemu emikisa nga gyesiba. Era bulaba abantu abawemula balina we batuuka vision n'ebula, ekisa ne kibula, omukwano n'ebula. So akamwa kaffe tukakozese bulungi kuba katonzi. Bw'abanga Katonda ke yakozesa okutonda ensi, naffe buli bw'okakozesa okwesittaza abalala akabanga tooyo ejeberedde.
bama akafaananyi gutoyo oguli awo gujeberedde kekamako yawe muda. So tukyuke wakyaliyo time tudde bujja tweyagale nnyo n'okusinga nga bwe kitabangawo. Twagale nnyo bannaffe abavaayo okwogera tubaleke boogere bawone emitima, naye gwe boogeddeko vaayo weetonde. Ayogera taba mulabewo, tewaba wamutumye tewali alina budde obutuma abantu, naye gwe boogeddeko. Lwaki buli kadde buli muntu ayogera ku ggwe? Vaayo we cross checking, tudde ku nnono, twegwe mu bifuba by'okwagala, tuzimbe ebirooto ebipya. Tulatunda n'ensi yaffe tusiibule mweraba.